Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaleero njagadde mbalaga olugoye olwo. Olugoye luno luyitibwa olubugo. Olubugo bwe lutyo bwe lufaanana nga bw'olulaba. Olubugo embugo ezo oluba lumu luyitibwa olubugo, bwe ziba nga zisukka ku lumu ziba zifuuse embugo. Embugo ezo oba olubugo olwo. Kakati olubugo oba embugo tukimanyi nga eziva ku muti gwe bayita omutuba. Tunuulira omutuba kusinga ziviira ddala ku mutuba ogwo. Omuti Katonda yagutonda naye abaddugavu olw'amagezi gaabwe ge balina baayiiya ne baggyamu olugoye lwe bayita olubugo. Lwerwo nga bw'olulaba. Olugoye olwo lugumu nnyo. Ekyo mbabuulira, lugoye lugumu nnyo. Ze ngoye bajjajjaffe ze baayambalanga, ze baakozesanga. Zaakolanga engoye ate ne zikolanga ebikunta. Nga bajja kukola ebikunta bakole n'engoye ezambalibwa nga zivudde mu lubugo. Olubugo lwero bwetyo bwe lufaanana. Ddala nnyo mu abaana batalumanyi mulutegeere. Olubugo lugoye ng'engoye eza bulijjo. Lwakuba obuzibu bwe twafuna mu Afirika, Abazungu baagezaako okudibya ebyaffe. Ne babidibiza ddala ate nammwe ne mubiviirako ddala. Ne mutandika n'obyerabiza abaana. Kati bantu bangi olubugo baluyita lwa sitaani. So nga ate lugoye bajjajjaffe lwe baayiiya ng'Abazungu bwe baayiiya engoye ze twambala. Ne bamanya nti bajja kuddira ppamba oba ekintu ekirala baggyemu olugoye. Kati ne bajjajjaffe baali bagezi nnyo. Baamanya nti omuti guno singa ogukola bw'oti ne bw'oti osobola okuggyamu olugoye lwe tusobola okwambala. N'olwekyo olubugo olwo bajjajjaffe lwe baaluyiiya, lugoye lwaffe Lufirika. Olubugo lulina emigaso egiwerako naddala wano ewaffe mu Buganda. Olubugo olwo lulina emigaso, ekyo mbabuulira. Ng'ekisookera ddala osobola oddukolamu ekyokwambala kyonna ky'obeera oyagadde. Ne balutunga bulungi ne muvaamu essaati oba ekkanzu oba ekkooti. Lwe lubugo olwo lw'olaba kwegamba luvaamu olugoye lwonna lw'obeera oyagadde singa omuntu abeera alukoze bulungi n'alutungira ddala bulungi. Ekirala, olubugo kye kimu ky'osobola okukolamu ekyo ekyokwebikka oba tubiyita ebikunta. Osobola oddufuna bulungi n'obeera ng'olukozesa ng'ekyokwebikka ng'ogenda kwebaka. Era bye bimu ebyakozesebwanga mu buliri nga bye byebikkwa nga bw'olaba blanketi. N'olubugo olwo lulungi nnyo, lulina ebbugumo, lusobola okubika n'oggumira bulungi nnyo. Ekintu ekirala, olubugo olwo lukozesebwa nnyo mu kufa. Ebiseera ebisinga mulaba nnyo embugo ezo ze bazingamu omuntu oyo abeera afudde olw'ensonga nti lulungi nnyo. Ky'oba olaba nti baluzingamu omuntu oyo abeera afudde ne bamuziika nga bamuzinze mu mbugo ezo ez'enjawulo. Kiringa nga bw'onalaba essuuka ne bazingamu omuntu afudde. Kati na luno bwe luli olubugo. Baluzingamu bulungi nnyo omuntu afudde n'aggumira bulungi nnyo n'abeera nga tajja kufuna mpewo. Ekyo mbabuulira. Olugoye olwo oluyitibwa olubugo lwa mugaso nnyo wano mu Buganda. Lukozesebwa mu mikolo egy'enjawulo. Okuggyako n'ekirala kye njagala obbabuuliramu abazadde, embugo ezo muzigule, muziteeke ewaka, muzimanyiize abaana. Gula olubugo oba gula embugo zo nga 5 oba 4 ziteeke ewaka. Mu budde obw'eddembe abaana babeere nga balutuulako. N'olwekyo mugezeeko okubeera ng'engoye ezo kati ng'olubugo olwo mulumanyiize abaana balutegeere. Bwe kityo bwe kiri. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire olugoye oluyitibwa olubugo. Lwero bwetyo bwe lufaanana. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.